Tukomyewo likuchenda munana katonyeza musanvu era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi ye tawanika mtufu tetunyumirwa bunyumirwa na yetu yiga ate ne tutegeera engeri y'okutambulamu mu ngeri y'obwakatonda ate nawe atanalokoka nawe ne tweyongera okumanyagana mu ngeri ey'enjawulo. Aba Victoria Travel Center bakugambye batya eri gwe Ssekinomo family company oyagala okutambulako oyagala okulinyako ku nnyonyi genda olambuleko mu mazaalibwa gano aga Mukama waffe Yesu agasemberedde Dubai kuva ennaku z'omwezi nga 23 mpaka nga 2 January ate Malaysia okuva ku 28 mpaka nga 4 January 2022 gw'omwaka ogujja. Visa babikolako ebyo butabo kwa kusula wa kutuukira byonna bikolwako era namba z'essimu ku 0754444200 oba basange ku Victoria Travel Center Mawanda Road Corner House Suite B6 ojja kubanga bakolako ddala bulungi nnyo. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga mu ddakiika zino tuline mama Dembe Prossy gwe tulina ye mchala Dembe tukomye wali omunyago guguli gwe bakusanga nagwo esimu takuweza esimu yagikubanga just yakuwanga gikuba nangamba mnange manesa batudde mu nsonyiwa ne mugamba nedda nze nalokoka sidda mabega nangamba tibo walukoka nondokoka mugamba no bwoba oyagadde kiriza Katonda olokoke awo Mukama wajja okukola ki bw'aba ayagadde ajja tugata ne tweyongera bwanga takyagadde ng'oyiiya walala ati nanemerako gwe kyogamba wali akatima kaali tekakyaliyo ate bwe nalokoka bwe natuuka wano engiriya wano nekwata omutima gwange kati nensala wenda nakola n'endagaano ne Mukama ne mugamba Mukama nze sigenda kuddamu kwegata n'omusajja yenna okuggyako ng'ompadde omwami wange omutuufu ate nga tumaze embaga kati bwe twamala mu kaseera ako ng'era ebyo ebirooto bikyaliwo ebyo musumba kankwasa bwe nkugambidde wali najja asomesa ku topiki y'obwenzi bwe yasomesa ku topiki y'obwenzi ningwa mu maaso ga Mukama ne mugamba Mukama obwenzi bwa famire obwenzi bwa kika nenenya endagaano zonna ez'obwenzi nenkabira Katonda nenyingira obuziba nensiiba neŋŋamba Mukama kuno kino teeko kinsumululamu Mukyala Joy. Waliwo benjagala tukwatagane nabo mu lugendo lwaffe luno lwe tulimu tuli obadde ku system nti ogenda okulokoka ng'omwami ono temuli naye waka mu nnyumba abatuwuliriza njagala bakitegeere bulungi yali boyfriend waliwo enjawulo ya boyfriend ebigambo ebyo fiyansi wange ne wabeerawo n'ono obulokozi aliwo mobayiro akibuuzizza ate gwe ng'obadde mu bufumbo nga mwoli n'omwami oba enjawulo eyo bannaffe bagitegeera bw'obeera mu bufumbo n'omwami wo mwenna muzadde n'abaana oba temunnazaala si nsonga naye nga muli mwenna babiri mu maka gwe enjiri bwekusanga togamba ate nange kambuuze Mukama oba yono omwami wange okujjako nga waliwo effujja erizze oba omwami akudduseeko kubanga gwate ekigambo kikkakatako mu Bakolinsi ekisooka 7 olunyiriri olw'10 lugamba naye abaamala okufumbiriganwa abaamala okukola batya mbalagira so sinze wabula Mukama waffe omukazi obutanobanga ku musajja we abaamala edda okukola batya nga bamaze bali mu bufumbo ngulidde mwemuli buyinza okuba nga obufumbo temunnaba kutukuza bakayita kawundo kakubye eddigisa bayibuli tekukkiriza kuvaayo mukwano mpulira bulungi togamba twabadde ku muwanguzi tawanika era kati wondaba nnoonya musajja nnoonya mukazi awo kuba kwenenya nakutukuza bufumbo gwe mwenenya bwenenya nga mutukuza kintu kyammwe nga mugenda mu maaso naye ono twogera ku ono
enjiri ekusanze ne fiyansi wo wangi muli tanagenda onagambye enjawulo tugitegeera. Okay, thank you mwebali mukwano mbadde saagala kukayitako kunkwata bulala ye maama kati awo bina ningwa maaso ga Mukama neesaba kati nenzija ndoota ekirooto nga ndaba ndi eyo waka mu kyalo nindaba nga muri mu kirooto wazze abasajja ne bakuŋŋaanya embwa zonna ezaali ewaka ne wajja trailer ne bazipa zonna ne baziteekamu embwa zaali waka iye omuzimu ogwo fire kati omusajja mu kyoto kyava ŋŋamba naŋŋamba tuzitutte America. embwa bazitutte mu America? Nenva mu kyoto niŋŋamba embwa bazitutte America. Kati nezija mbuuzako oyo sisita wange oyo naŋŋamba Mukama akusumuludde mwoyo gw'obwenzi. Ngamba kati awo ate niwajja wasigalawo endowooza nga ate endowooza ekyalimu obwenzi ng'omubiri gwo naye ng'endowooza ekyalimu. Kati era Musumba Kangwasa n'akomayo already n'asomesa ku ekyo eky'endowooza eky'obwenzi ndowooza yakisomesa nga 2 weeks nga ziddiŋŋanya. Naye ng'ekyannyambako nze nga mbeera mu saafisi eva buli kiro nga mbeeramu. Kati awo ninzija ngamba banaye Mukama somulula endowooza nga ndabira nange eddala ng'eyo endowooza si ya Bwakatonda wadde ndi muloko naye endowooza gye nnina si ya Bwakatonda. Kati nenzija awo nenkabira Mukama nenga Mukama somulula endowooza yange. Mukama n'anyamba endowooza n'agisumulula awo saategeera kyagenda kitya naye nagenda okulanga endowooza yange etandise okukyusibwa. Endowooza yali etya? Endowooza nga nebirowoozo bye nina bya bwenzi byakwaka bibeera bitya? Kati awo nga bw'olaba omunenzi wali ng'owulira muri mugwo omubiri owulira omweta ogamba kale oyo singa ye mwami wange nogamba kale singa mbeerako naye niŋŋaba naye endowooza kika kine nga basomesa nga mpuli ate muli nyinamu omwoyo w'okulumirizibwa nti ekyo ate n'oli mulokole? Ndi mulokole naye nga bw'olaba boyi akako weekuli wayakiranga ku bonna oba olina bye wayolondangamu era ng'abalenzi wolaba nogamba kale oyo singa ye mwami wange kale oyo singa niŋŋamba Mukama asumulule n'endowooza yange nsobole okukyusibwa mbeera omulokole waddala mpa endowooza ng'eyiyo Mukama ndowooze nga ggwe era nateranga okusabiramu ekyo kyawandika niŋŋamba Mukama Bayibuli egamba nti ebirowoozo ebyo so si byebirowoozo byaffe kati ggyamu endowooza yange gwoleete endowooza yo ey'Obwakatonda etuule munda mu nze. Kati awo Mukama n'annyamba endowooza n'agisumulula nentandika okubeera omulokole atawuwa ddala nentambula Mukama naye nga tewakyaliwo kiri ekizibu ky'amatu. Nekyo nakyo nenkabira Mukama bwensiiba bwennoonya Mukama neŋŋamba amatu nago gajja amasira ng'olwo kikyaliko okuva 2013 kati awo nzize tutuuse mu 2017 kati mukaseera olutalo lw'omunyago guli wakomera Mukama bwakulaga ekirooto kiri nga tasobodde kubuuka mwala naawe wakitegeeramu otya era wevuunulira otya? Mulinze nakitegeera nti Mukama si oyo omusajja atali mu kwagala kwange kubanga Musumba Tomu baateranga okwogerako ebirooto nti bw'olabanga omuntu oluusi mugezaako okuko temusobola kukwatagana omugamba n'oloota ng'ekyoto ng'omugamba tutambulire wano oluusi akulese mu kkubo kati ng'ebirooto bwe bityo todduka. Buno obujulizi si bwakunyumirwa bunyumirwa n'okuyiga tukola ki? Tuyiga. Waliyo basinga abali eyo abuuza Mukama omwami omutuufu yanindaga naye Katonda asobola okuleeta ekirooto nga ekkubo ly'olimu oli tasobola dditambuliramu bigende mpola mpola. Kati awo nga Musumba atera osomesa ku nti oluusi bw'oloota ng'omuntu omugamba nti kanyambako ku kino nga tasobola kuyambako oluusi tutambule feera nga tasobola tambula mwenna kati nendaba nga ate byonna byekoona ku biri ebirooto bye nakola ki biwaloota ku munyago guli. Kati mu kaseera ako era omulenzi n'asigala nga bwe wayitawo emyezi nga3 era akuba essimu n'obwe wayitawo oba emyezi nga mmeka era akuba
nangamba Prossy nkyakwagala saba kunsonyiwa tuddemu yenno ng'alowooza atya wamukyawa bukyayi nga tamanyi nti Yesu yayingirawo kati mu kaseera kwa 2017 ng'ennamba y'essimu nze nagidiriitinga mu simu yange ebifaananyi byonna musumba Tom yatusomesa nti obufaananyi bw'aba boyfriend bwonna ssuula eri n'enjuzayuza buli kintu kyonna kyemmanyi nti yali ampadde genda mpola ezo baziyita nkwaso abamu babeera mu kyaki ne basomesanga akafaananyi ka ttone kali mu bayibuli nga naye omuvubuka ono yanjagala ate abamu babagamba mbw'oyuza ekifaananyi ky'omuntu gw'obadde oyagala oba n'okyokya bw'omuntu oyo aba agenda kufa bituufu ebintu ebyo kubanga nze nakyokya nabyokya ebifaananyi ebimu byonna nembiyuzayuza engoye n'ensuula eri buli kintu kyonna kyemmanyi kyeyali yampadde ekikye nenkyeyawula kuba nali mmaze okusomesebwa mu basingo nga nzijja mpola kyogamba n'ebintu by'abaakugulidde ebyo tubikola tutya ebyo byonna olina n'obweba essimu nga smartphone oba iphone ngayenkana obulungi obutya nga kwomulabira okwo n'omugamba naye gundi yankola bwatinkwa kubanga kyenajja otegeera mu kaseera kwaso zikyali nga ndoote ebirooto nga nkozesa biddemu nga ye ajja mu kirooto kuba nzijukira one day nali yajja mu kirooto nankozesa nga nali maze wiiki namba nvudde periods bwe yajja mu kirooto nankozesa nakeera ku makya gange nfuddemu omusaayi abo abantu abaloota ba ex boyfriend abamu bayinza n'okuba nga bafumbo oli mu bufumbo naye n'omuloota ebiseera ebisinga omanya wali kyaliwo enkwanso oba endagaano y'ebigambo nga olina obbisazaamu kataawo ate nenyikira nnyo nenenya buli ndagaano yonna nenyingira ebisiba neŋŋamba Mukama ono omusajja bwebanga ndagaano gye tuwa ey'okwegatta oba yakyo oba yakiisa oba yakiyo nalina okukola ki kanenenye mu maaso g'osobole okunsumulamu oyo omusajja buli nkwaso zonna nenzeeyawula ku making sure nti sikyaliko ki contact yonna kimukomyawo kati ate awo natuuka ekisanga sikyasobola mumuloota naye ng'akuba essimu kati najja tuuka ekiseera ndowooza Mukama n'agamba naye n'omwana wange enyo simanyi ngeri gye ngenda okumwawulako n'omuntu essimu ne bagibba na layini byonna nebibula ebiseera osooka n'okaabamu naye nga tumanyi nti Katonda abadde akutaasa kati nange awo wenajjira kite awo wetwakomera ddala connection tetwaddanga n'essawa yakakati siddangamu kumulabako oba okuwuliziganya contact nezibula nga takyalina wasobola okukola ki okunkubira kati ekyo nekikoma kati awo nenzira ku kyamatu nga nkyakabirira Katonda nga bwatandise 77 endowooza tusooke tudde wali ku kyobwenzi endowooza Mukama najja agisumulula nentandika okulowooza obulungi essaala y'endowooza eyo engeri gy'ogisaba boyo amaze okugenda Mukama tumwebaza essimu bagitutte tuyingire ku ssaala y'endowooza essaala y'endowooza awo nenkabira Mukama nemugamba Mukama bino ebirowoozo si bya bwa Katonda kuba musumba Tom yatusomesanga ebyo ebirowoozo ebyokutuula awo n'okuba obufaananyi neweebaka n'oddamu mu buliri nga naye nga teweebase olumu omukola ki kwebaka n'abasajja kati nenkabira Mukama nemugamba Mukama naaze endowooza yange nga musumba Tom yatuyigiriza okukola omusaayi gwa Yesu gunaaze endowooza yo nenkola nga omusaayi gwa Yesu Mukama nkola omusaayi gwa Yesu gunaaze endowooza yange gunsigyemu ebirowoozo by'obwenzi ebirowoozo by'obukaba ebirowoozo by'okwaka Mukama mpe endowooza ng'eyiyo ndowooze nga ggwe nga bw'olowooza Mukama ndowooze nga ku kigambo kyo ndowooze ku bulungi bwa Katonda kati awo Mukama nannyamba ekyo nakinsumululamu nentandika okulowooza nga okwagala kwa Katonda bwe kuli olwo bayibuli oyongera ogisoma okufiidinga endowooza eyo bayibuli yo nali njirina nga nsoma bayibuli yange era nga ninyikira nnyo mu kunoonya Katonda kataawo
Nzijja ngenda eyo wa musumba kayanja nga tugenda mu 77 era nga nkyakabira Mukama mponya amatu, Mukama asumulula amatu gange, Mukama asumulula amatu gange. Kati Mukama nenfuna ekirooto one day nga musumba kayanja zze nayogerera mu matu gange. Amina. Nempulira eddoboozi nga lirekanira mu matu gange naye ng'eddoboozi eryo lya musumba kayanja. Amatu we gatandikira okukala. Hallelujah. Gakalira ddala wo nga 2017 from 2013 Yes. up to 17. Amina. Mukama n'agawonya era kuva olwo siddangamu. Ekyo nkimwebaliza Mukama nti yakimponya. Kati awo mu kaseera ako kino kyewezuula eky'obwenzi kye tubadde tubatolinga. Eky'obwenzi ekyo Mukama yajja waliwangula nakyo. Ekyo n'enkiwangula ekyo Mukama nakinsumululamu. Kati awo mu kaseera ako ate ne wayingirawo booyo omulala. Booyo oyo twesanga waneeno. Kati nangamba Prossy nkwagala njagala nkuwase obeera omukyala wange biki kwanze munnaye tugenda kubuuza Mukama. Nera first ekyenasooka omugamba ne mugamba nze qualities zange ziri waste ntinze sigenda kwebaka naawe nga tetunabafumbirigana. Eyo point esooka nangamba okay kale kisooka ekyo oba oyagala netutambula netubeera ffenna kati nenzija mbuuza Mukama ne mugamba naye Mukama ono omulenzi gwentambula naye ddala mukwagala kwa Katonda really. Ne Mukama nampa ekirooto wanne nga ndaba nyina awantu wentambulira nga ndi n'oyo omulenzi. Kati bwe twali tutambula mu kirooto muli nindaba nga ayambadde bre ng'ekuma muno mu mavi nga before amavivi nga ayambadde ne ka vest mu kirooto. Kati bwe twatambula nga muyita ne mugamba jangu tugende. Kati nadde mabega. Kati bwe yadde mabega muri mu kirooto kye naba nga waliwo sister wange nga alinga omwana wange kale wa sister wange nga ate gwakwana. Ngamba bandani ba mu kirooto naye n'omuntu Mukama akulaga ekyambalo kyaliko. Kyayambala. Ebimu Mukama tasobola bikulaga n'obikutula bukutuzi. Era nalemerako. Nalemerako nga mazima amatuufu siyinza kulimba. Oyo yali mu mutima ng'ayingidde. Amanyi mbadde ngamba waliwo ababeera mu kiraasi byonna ne babitwala nga bye babisomesa. Ate waliwo asooka n'abisuulako ebbali n'abikomerawo bukomezi. Kati awo yo netubeera Mukama. Ono ye mwambaze. Mukama kyusa, Mukama musumulule, Mukama nembeerawo omwaka munamba ne guggwa. Yali packaging apakeginza atya? Obulamu bwe wali bwetaaga obwo? Kati ngaze nali njagala ng'omuntu eyasomako wa Luzungu because kale nga gwe njagala kati nga naye nga ye quality egyakoze eki gyasangibwamu nga muntu alabika bulungi yali smart. Ningamba okay omusanga naye mu kyaki. Kati nga naye ng'ate nga ye ng'omuntu ayina enjogera mbi nga ye ayinza okugamba no Prossy nakugamba onjagale naye toyagala naye nga mulate ye gundi kye yali ayina ng'ayagala twebake ffenna ne mugamba naye nze nkubuulire nalokoka era nalokoka bw'oba owulira ng'oyagala kumpasa tusooka kukola mbaga kigwe awo manyi nti ndi mukazi wo naye kati sisobola nalokokera ddala. Nkyala Prossy wangi abantu bangi bagwa mu nsobi basista babulaza bano babateekako akazito. Nowisanga nga sister agambye munnanga ate nakikolera kipasita kubanga bwemba sikoze ekintu kino bulaza ayinza okumpita mu ngalo. Akazito ako kabeera kati abannaffe abamu bakategeerera bakatebuse batya. Era kaaliwo n'alemerako bw'oba toyagala nze ngenda kulekawo nina abalawala bangi abankwana omanyi kati nabaddewo ne ku Facebook waliwo yankwanye naŋŋamba ng'olabika bulungi tulinde mu shopping kati gwe Prossy oli awo nkugamba ekintu kigwe kiki kyotegeeza
enjiri ya Tom yabonoona kati kiki yali ayogera nga bw'okyokedde babula mwasuluwala kaka tugamba yenna enjiri yonna yakuyingira mu bwongo okugamba walokoka nnyo yenna n'osuluwala ekyenkaniddeawo bamunaye era kansuluwalire ddala kikyo kankikkirize nti ndi musiru mu maaso g'abantu naye mu maaso ga Katonda ndi mugezi naye nabo ate enjiri babeera bagiwulira ekyewuunyisa bagiwulira bulungi naye bagireka mu katebe kikyo nkimbanyi sometimes abamu enjiri tutuula mu kyaki ne tugiwulira bulungi ne tugireka mu katebe ne tutagenda nayo kati akazitaako atandika okulaga nti akuyamba buyambi nyamba buyambi essaawa yonna bamutwala basi katugamba ng'ateeka ku pressure eyo nsobola okukola ki okukola ekyo ekintu tugende mu maaso ne mugamba nedda okuba kumpase mpase oba toyagala obireke olwo oyimirira naye wa mu kyaki w'omugambira nedda oluusi nga ku simu oluusi nga nkubiranga ku simu oluusi ne twemiitinga bwe bityo naye nze nga nkoze ekinengana ne mugamba nedda sisobola kwonoona mu maaso ga Katonda nga nakola ne Mukama endaga ng'era omwoyo omutukuvu ankomezawo nagamba Prossy wakola endagaano ne Mukama wakola endagaano ne Mukama nti toyenoonesa mu maaso ga Katonda otuusa ng'ofunye obufumbo obutukuvu kati ng'ekyo kikomawo ng'eyo endagaano ekomawo Mukama n'aginzijukiza ne ŋŋamba oke bwe kityo bwe kiri sigenda kikola netubeerawo awo kati mu kaseera ako nga n'ebyenkola awo ku mulimu tebiriiwo noonya obulamu bw'okola ssente teziriiwo z'okola ewaka maama akubiranga esimu nga yayagala omuyambeko oluusi omusindikire ng'omuntu ng'ate ogulina ninga kati nze nkole ki maama nsukira wande yatuuka n'okuŋŋamba naŋŋamba bannaye bwe banga ebyokukola bikulemye genda ofumbirwe ofune omusajja ofumbirwe ate ne maama ebyobulokole tabitegeera nti tomala gagenda kawundo kakubye eddirisa kati ebyo puresha yiiyo nga puresha yiiyo boyo agikutaddeko agintaddeko maama eno ayagala kintu kati nga waliwo omwana ewaka kati nga nze mukulu ye oyo omuwala kati ate yagenda bugenzi n'azaala buzaazi ne bagenda ne bakyala bukyala nagamba kati olmalaba gundi yazze n'akyala kati gw'oli awo ne mugamba maama nkubuulire nze okuleeta omusajja waka nja kuleetayo mbaga kankubuulire amiina kati nga muli nga yengeje nti mu Misiri tabitegeera agamba twala eri daba olw'omumboozi ebibyo twabimanyiira ebyo byambaga kati netubeera awo kati bwe twatuuka mu kaseera ako ntandika Mukama n'atandika okuŋŋamba nti Prossy sabira obufumbo naye nga oyo gaye ng'akyaliwo already anti nange nsaba Mukama akole ki amukyuse kati nga nkyali awo mu kaseera ako nenzija nfuna gundi nga nenzija nga one day neŋŋamba naye lwaki guno omulimu siguvaako nengera nenfuna omulimu ogulimu ssente ng'ewaka nti bantadde ku puresha nga baagala ki mbayambeko ate neŋŋamba bannange ngende funa omulimu ogutegeerekeka kati waliwo omukwano gwange yali abeereyo sayidi z'ensanja naŋŋamba ngenda kufunirako omulimu nga gwakukolera nga ku toto kutunda ng'amafuta ebyo kati neŋŋamba okay kale nange nandabirako omulimu n'agufuna bwe yamala ogufuna neŋŋamba okay kati nange kantandika okwetegeka ngole ekingende enkole nenfuna ekirooto nga ndaba ntudde ku mulimu ndimu okukola omukyala kyava ajja n'ambuuza naŋŋamba Prossy lwaki toyina mugisa wano w'okolera mu kirooto ne mugamba nze sisobola kufuna mugisa okuggyako ng'amaze okufumbirwa tosobola kufuna mukisa okuggyako ng'omaze okufumbirwa neŋŋamba kati awo nali ntegedde ntandise okwawula ebirooto by'obwakatonda n'ebya sitaani ntandise okufuna omwoyo w'okubiikulirwa n'entegeera nti ekintu kiri bwe kiti ne bwe kiti kati awo nentandika neŋŋamba kiri bwe kiti kati nnina okugwa mu maaso ga Mukama asumulire obulamu bw'obufumbo nentegeera nti obusibe bungi ku sayidi y'obufumbo kyenafuna okubiikulirwawo
bw'otakigolokokera kikwatira wano kijja kuleeta olwedde nobwenaayekaka n'enfumbirwa bijja kunneemalira olwedde nkole kinzireyo mu infomite y'ekika mbafaananyi kati neekabira mukama nengwa mu maaso ga mukama wadde nensiiba ennaku 5 dry nenzinga nengamba mukama oteekwa kunsimulira mu infomite w'ekika olina okunsimulira mu bwenzi bw'ekika obutafumbirwa w'ekika mpozi mu lulimi lwaffe luli uniformity bakyogera batya obuzaalwana era ne mu lulimi lwaffe bwekito bwe kiri bitiri obuzaaliranwa kati ningamba mukama nsumula nenenya mukama nenenya endagaano z'abajjajjaffe bye baakula busamizo obulogo byonna nembyenenya natema mwali mubiri nango bitegedde byali nze sinali sibimanyi naye ng'olwedde ndina okukola kinga wano kye baatuyigiriza ng'olina okwe kubanga wano baatu bayibuli waliwo wetugambira nti mukungubaga nti bajjajjaffe baayonoona ne bakittaffe naye tebaliiwo kati nga ntambuliramu ekyo nema nti bayonoona newankwadde nti obusamize tebuli kuba nze nakwanga busamize ewaka sibulabangako simanyi nassabo kyekiki sikirabangako tugenda kubanga tukomawo omukyala Dembe mu kaseera katono tulaba olutalo olwo engeri Katonda gy'alikuwanguzaamu ate Mukama n'akuyamba obutasumulula sikaati n'okubeera ku pressure z'ababoyi n'ey'amaama engeri gye waziwonamu mukwano tovaawo tugenda kubanga tukoma manyi nti nawe ali eyo olina kyoyiga olina kyobadde oyitamu naye omwoyo wa Mukama ajja kuyisaawo olinnya lya Mukama waffe Yesu katukomewo tovaawo